Ku lunaku lwokutaano Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga yakyalira omubaka wa Mityana Municipal Francis Zaake mu ddwaliro Lubaga gy'ajjanjabirwa. Zaake yakwatibwa abakuumaddembe okuva mu maka ge Mityana nga bamulumiriza okujemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga n'ab'ebyobulamu ku kugaba emmere. Zaake alumiriza abasirikale okumutulugunya. Parliament bw'etudde Sipiika ategeeza abaka embeera Zaake mwe yamusanga. My record is clear. I have been a consistent advocate against violation of human rights, and I will continue. But Honorable Zaake told me that he has been arrested on 4 occasions, and on all those 4 occasions, he has been badly beaten. Badly beaten. And he was asking me, do you know why I'm being... I said, I don't know why you're... When you rise up and say you are not in very good books with government, you become a criminal. As I speak, our freedom in this country is limited. Ono alagidde minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga General Jeje Odongo okunnyonnyola Parliament ku lunaku olwokuna abasirikale abali emabega okutulugunya Zaake n'ebibonerezo ebibaweereddwa. So by Thursday, we expect a reply from the Minister of Internal Affairs explaining to us what happened to Honorable Zaake and what he's going to do with the perpetrators. Abaka abalala nabo bavumiridde obukambwe obukozesebwa ebitongole ebikuumaddembe eri ababaka n'abantu ba bulijjo. Bamuteekemu ekitiibwa. Baali bamaze dda okumuteekako empingo baakuba waaki. Tukivumirira nnyo. Ennanga abadde ajja agamba abantu nti Zaake takubwangako. Ne twebuuza nti Zaake waba takubwanga. Ku kitanda waali we yeebase. Awumuliddewo obuwummulizi n'ensi yonna ekakasiza nti Zaake abadde akubibwa, Zaake yatulugunyizibwa, ate n'abantu abamutulugunya ensi Zaake yaboogedde, ensi nebategeera. Bw'obeera nga ddala olina omusango gw'omuvunaana lwaki tomutwala mu mateeka nga takubiddwa. Nolwekyo enkola eno ey'okutulugunya abantu ey'okubeera nti twawula mu ggwanga lino abaana n'ebyana ffenna tulina ogivumirira kubanga olwaleero kiri ku Zaake enkya kiri ku ggwe alowooza nti bagyongeza omuliro. Ajja atunnyonnyole kubanga Zaake gwe baakubye mubaka wa Parliament ate n'ababaka abalala bangi bakyakubwa era bangi badde nga bakubwa buli kaseera. N'okutuusa kati omubaka Zaake akyafuna obujjanjabi mu ddwaliro e Lubaga. Herbert Ziwa, NTV Akawungezi.